Oyo Mr. Nubian, oyo Honorable Maria Natabi owa Butembe, motoka ya His Excellence mwe bamutoire, oyo Dan Magic ne Mark driver wa Budwine. So lwaki mumboni yaboni omuntu amaze okwewandisa obuwagizi bw'abantu okumwenda yakola atya abakoba tebana mulekera okunenda. So ebyo byali kola byona titulukwenda tukoba nti sawa neno tulukwenda bale kule president waife Bobi Wine Honorable Kyagulanyi avoye aje mu maiso n'okuba campaign ngabo bamwikiriza mu program ngabo yajibawa tukoye idogo lya Museveni. Omukulu kabugudo Abana Uganda mwena mbakunganize swengere muveyo osobola okubanga mubanda eidembe lya Bobi Wine wetwogerera ene idinda kigemye abantu bali kwekalakasa bange bayigaira engudo ezira motoka eri kubita ezira kiri kutambula. So tubakunga mwena muveyo osobola okubanga mulaga obutalumativu mwa M7 bwali kutuusa ku President Bobi Wine. Muveyo osobola okubanga mulaga obutalumativu mbakunga mwena muveyo kubanga idinde no kigemye mafubira bugembe pulire kwe Masaka abokuluya bajja kutandika okwekalakasa. So mwekalakase tuboneke nti tubinga mwa M7 mu Uganda avwemu kubanga embera jali kubisamu abana Uganda ti ya buntu era ti ya kina Uganda era nguli abaire mu Uganda yandi baireta kola bino era mbakunga sobola okubanga muvwayo mulage obutali mumativu. Balona abantu abali wano ku Igalo petrol station abantu abali wano ku Igalo petrol station eno nembera eriwo bakunga muve abana Uganda mwena muwemu obutitizi muveyo muide ku ngudo mulago obutali mativu. Museveni agolole atulekere ensi yaife nga yeidembe. Aliwo omunamawire wa Ghetto TV akoseibwa nga bamukubye spray abasirikale aba police bamugemye bamwasamya omunwa bamukuba spray mu kanwa era ali mu mbeera mbi wetwogerera saadino. Munamawire wa Ghetto TV idukira Ghetto TV is one of the official TVs eda President Bobi Wine, online TVs eda President Bobi Wine. Akubibwa spray bamugemye bamubwikula omunwa bamufuwa spray mu kanwa nga tuliruuka. So eyo nembeera eriwo era tubakunga nze mbakunga tuli na Lufenya ya katweyungaku President Bobi Wine wagemeirwa watereibwa we tuli. Yes, Isaac Web UG obuzizanti, is it true President is bleeding? Yes, it is true because musikafa we yokumugema endabirwamu yemotoka emeneibwa bumenebwe. So bwabaira agezaako okubanga yena yerwanaku endabirwamu dimusaze bamukuba kuba n'okumwingiza mu ndanga bali kumusprayinga. So President yakoseibwa era tali bulungi era kyokobye nti is bleeding. Yes, is bleeding. Yeah, eyo nembeera eriwo ndowooza ndizemu ekibuuzo kyo. Abe Kampala tweyanziza mwebalire era okulaga obutali mativu mpulira amawulire nti muviireyo muli ku nguudo era ebitundu byona mbakunga bya Uganda abali kubona live ne yaswengere sharinga era koba abantu
basobola okuba nga bekunga begugunga okulaga obutali bumativu tuli wano Nalufenya police station. Abantu balikola omulimu omutuufu ino tulikakasa abannayuganda nti olunaku olwaleero okusalawo nti gavumenti eno enkolola aba babaire nga bali kutugezesa bamaze okubona tuli bamalirivu era kye tuli kubakakasa buli ali waali wona otati amabutyame munumba va wooli ira ku street abookya ebipiira mu byokye abakuba amabaale mukube abaleeta ebipiira Jirina mu kontrol amani era tiri kwenda kwira mu kubona kibuga kyona functioning order kwa president agezesa ayenga kafyu mazoji galawo buli omu akole kyayenda Sikali wagaba kwa chaku ngema kafu koletia bakwetani mukubegumi sijanje kafi babu aninga bamutade RPC ine ebiragiro byava okuwa tulinde tubone ekijja okwirako RPC ine ebiragiro byava okuwa okubona okwange ndowooza alagira ebimoloka bino fayalinga maadi gasiiwa era bw'alagire bonabona bali kutakinga positions as you're seeing. As you can see, these police officers, they are taking positions according to the orders that the RPC has given them. They are taking positions and is bringing back the information after talking to the drivers of the police members. You see him, he's talking to the RPC, he's there talking to the RPC, and the RPC has called the driver. RPC has called the driver, is there coming, the driver of the member is there coming, as you're seeing. He saluted to the RPC and the RPC is talking to him. About the orders.
Yes, it is true our president is injured. Military hiyo. No, UPDF hiyo tinengire. UPDF hiyo. Alise UPDF cut. UPDF cut yeyingide. As you can see, UPDF kati yayingidde. Goli kulengera mukaki ni RPC Weidinda. Amawulire gena akafuna kaliku kakasibwa. Waliwo omukyala akubibwa amasasi e Kampala Road. Eyo n'emmotoka eri kuteeberezebwa okutwala His Excellency Bobi Wine eyo gy'oli kubona yakatuuka UAY 933L. UAY 933L. Eyo n'emmotoka eri kuteeberezebwa okutwala Bobi Wine okujja e Kampala oba okumutwala wano okumusibira awandi. Eyo ne number plate abali ku luguudo mugyetegereze abali ku luguudo lw'Emukono Lugazi. Eyo n'emmotoka egy'okutwala President Bobi Wine oluvannyuma lw'okumutulugunya. Kizi UAL 933L. Waliwo n'abandi abava okutuuka baabo baba bakatuuka. Amawulire agali kuva e Kampala nti waliwo ya UAY 933L namba eyo mugigeme. Abali ku street abali e Lugazi abali e Mukono UAL Caravan 933
Why? Nambe yo mukigemye ino. Ndowooza president banaatera omufulumya. According to the situation here, President Bobi Wine banaatera omutoolawo. According to the situation here, ozo olukubona abasaade mundu de bagemye. Olukubona abasaade mundu de bagemye. UPDF. Olukubona abasaade mundu de bagemye. Kulinza mbana Uganda. Olwo olikuwira tiya gas na masasi. In my background, tiya gas na masasi. Retire. First come back. Come back. Come back. Mbere edwo. What happened? Eyo n'embeera eriwo. Police eri kubinga buli muntu wano. They are ordering everyone to drive away. Deployment ADM and UPDF, police and military, they are chasing everyone away. They are chasing everyone away. N'embeera eri wano. Nsasagayo mpitirivu nnyo dokita. Mubanda ali talina lufanya nekyakabagala mubanga bamugyawo wano okusinza ku mbeera nga bweri. Barakabagala kubanga bamugyawo wano kubanga yakafuusa akayinya mu ngatto. Motoka eyo gy'oli kulengera eri kujja. Eboneka eri kujja mu bitundu nga Mbiko, Lugazi, because they have started deploying ahead. They have started deploying ku luguudo olugenda e Kampala okusingira ddala mu centers. Era zezemoloka zoolaba ezifuluma. Moloka ezo ezifuluma. Omukyala badde agenze kukima bintu naye nga aleseewo maama. Moloka ezo ezifuluma zigenda ziraba. Tiya gas n'amasasi yandise. Eyo n'embeera eri e Nalufenya. Eyo ni tiya gas. Bakubye mu bantu.
baganda bange tetusobola kubeera nga tuva wano okugenda